Kakati owemmeme entono naawe alina ensisi eno video giyiteko. Nabatuusizaako video y'omusezi eyatta omuntu n'amuteeka mu nnyumba ye n'amulyanga mulamu. Abadde ajja amuwutamu kasupu bw'amulyako mpola mpola. Bw'ayoya kasupu n'asala ku mukono n'atokosa n'alya n'amufumbirako n'amatooke. Bw'amaliriza ng'akooye okumuwutamu kasupu ng'alyoka amwokyako ku musito n'alyoka amwokyamu omucomo. Ogamba omusezi ono abadde yeeyagala olweyagala. Wano kati tuyingidde mu nnyumba y'omusezi. Era ekyo ekintu ky'olaba ekya bbulu ekiveera ekisibiddwa emiguwa. Yoyo omuntu omusezi gw'abadde alyako empola empola. Era ng'amannya g'oyo omuntu ayitibwa Francis Mande, myaka 48. Ebyo bino biri ku kyalo ekimanyiddwa nga Kalungu mu Kyotera. Oyo yali agenze ku mukolo, ng'agenze kwetaba ku mukolo, wabula ng'alinayo ne gwe yawola essente gw'agenze okubanja. Yali akomawo ng'ali mu kkuba, akomawo adda waka, munnange n'agwa mu musezi amanyiddwa nga Saamu Gwedda. Ono eyamutta n'amuteeka mu nnyumba ye era abadde amulyako mpola mpola. Omusezi essaawa zino ye akuumibwa ku poliisi kubanga abantu b'ekyalo babadde baagala kumutta. Essaawa zino amaka g'omusezi baagasaanyizzawo gali ku ttaka. Era nga n'olusuku lw'omusezi, nnimiro, mmwanyi, byonna byonna abantu b'oku kyalo baabitemyetemye byonna ne bigwa ku ttaka. Bamulekwa abatuuze b'oku kyalo basobodde okuba nti ate babasondera ku mabugo amatonotono ge basobodde ne bagabawa okubagiza olw'okufiirwa taata waabwe eyaliiriddwa. Okisanga Uganda batanga abasezi gye bali ebyaddala. So gw'ataasoose okulaba vidiyo wo gye byatandikidde, vidiyo nasoose okugiteekayo gyeri, genda okebere mu vidiyo zange ojja kulaba wa gye byatandikidde. Owemmeme entono nkugambye wano vaawo. Kasooke nkutuuseko vidiyo naawe ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Jangu eno yamukwekera umuntu yamukweka ali mu katundubaali uno mu katundubaali uyo muntu so uleke nawe yono omuntu uno muno atobuuzaalibwa kati obagoma vevi omuntu bwebuli wansi tetuyina kyetumanyi. asalako mpola bwalya oba asalako bwalya asalako mpola bwalya katonda wange bikira Maria nyabo asalako mpola bwalya uyo yamumenyamenya amagulu yenna kale mutadde yabula oba omuntu yabula okuva ku lwokutaano. Kakati nkuleetedde agali ku gulawundi wano mwenna mwalabyewo nga mulaba abantu, nga mulaba emiti, nga mulaba ebitooke, nga mulaba buli kimu awo wabadde awaka. Kakati nkuleetedde agali ku gulawundi, okiwulira? Agali ku gulawundi, ebitooke byonna biibyo. Kakati wali, kakati amaka ge gano, okiwulira? Wali wobadde olaba wali, kati we wano. Emiti gyonna enju yo kati ku ddakiika eno eri ku ttaka. Ndowooza olaba emiti bw'oba ogirabye buli kimu weewo kati. Kakati emboozi zonna zitumekkeredde n'eno vidiyo nga tuli mu lumbe nga bali kusondera bamulekwa. N'okuyambibwa n'okubagizibwa ate nammwe mufune obulamu obwammwe naye nga kyembasibiriranga mubeeranga bakisa. Kubeeranga bakisa ate mwekwasenga Katonda nga abaana abo basigadde nga tebalinaako muzadde, tebalinaako maama, tebalinaako taata. Twongere okubasabira Mukama Katonda
Allahumma lak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiramu n'abatali basiramu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mukulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah, ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiyana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Okisanga Uganda omusajja mumulabye Ssebusengaggale ne kasupu k'omuntu kakyalimu mu seppiki abadde amulya boyiro abadde amutokosa n'amulya boyiro n'amulira ku ttooke ssebo. Ennyama y'omuntu nga gy'alira ku ttooke alifumba n'alinyiga ssebo ngeno bw'akoza n'alima ku gufi emikono ebisambi. Omuntu yaguzize yaganye oggulya yagusudde wansi wa kitanda. Abasezi mwine emitima tebatya kusula osuluta n'omulambo gw'osala. Omanyi kitegeeza omuntu okukwata omulambo gw'omuntu n'aguteeka mu nsonda y'ekisenge gy'asula. Tunulira vidiyo eyo, ekisenge ekitanda kyekino wano omulambo guugwawo mu biveera bwagusibye ebya bbulu wansi waliyo omutwe. Bannange Mukama Katonda ono ddala kituufu na bano bantu tubeera nabo ku nsi. Abatuuze babadde banyiivu okukamala. Nze neewuunya oba ani yakubidde poliisi kuba ono omusajja naye yabadde asana kibonerezo kyakutega ku mukyomo ne bamuwa embwa. Tootya munno n'omulya. Ffe tukuze tugamba nti abasezi balya mirambo. Oyo omuntu fuka afudde abagenda kumulya n'essebo ku byalo ebimu bakulya olaba ng'oli mulamu. Musajja wattu yagenda ku mukolo, agenze kuateninga mukolo bamuyise, aba akomawo nga bamuteega bamuba nga bamutwala batandika kumulya. Afudde ebitundu bye ebimu babiryalya dda, ssebo Lodi nga yabirya dda. Mukama Katonda, laba entamu bwe zifaanana, tunuulira ebitamu bwe bifaanana, ssebo birimu ne tusupu. Katonda otonda abantu naye baaba, oba ekyo kiba kiki ekitemba abantu okulya abantu bannaabwe, oba kiki? Dodo tomulaba ku gundi kwegamba omuntu omuzeze abeera awo nga ye awuli ayagala kulya ku muntu. Mukama Katonda, mpulira neewuunya, sijja kukulimba, nze neewuunya ebyaddala. So abatuuze bano kye bakoze bakakkanye ku nju y'omwami oyo awo omusezi amanyiddwa nga Saamu Gwedda, myaka 38, ne bagikona ne bagiteeka ku ttaka. Tebakyamwagala ku kyalo, bagikonye ne bagiteeka ku ttaka. Ate ne bwali baavuddeyo balimwekolerako kuba tebasobodde twalira amateeka mu ngalo, n'ennyumba ye bagikonye bagiteeka ku ttaka. Tebakomye okwo, bakakkanye ku lusuku lwe mmere, matooke ago gabadde aliira ku munne, emmwanyi, buli kimu kyonna ky'omanyi olusuku, nabyo ne babikoona ne babiteeka ne babisaawa byonna ne babiteeka ku ttaka nga bw'olengera akatambi awo. Okitegeera? So n'ekirala kye bakoze bambi abatuuze basaasidde bamulekwa kubanga omusajja gwe basse abadde alina bamulekwa, abadde alina abaana. Bagenze ne basondera abaana bano akasente akatonotono nga bumanyi nti bannakyalo, aleeseeyo 10, aleeseeyo 2, aleeseeyo 5. Ne basondera abaana bano obusente obutonotono ng'amabugo ne babawa okubakubagiza.
naye nga nze boyi ekikyalo nsolo kibeerako nze nsobola okibeerako kati nno ze kamba abuulire nze ne bwemba ngenze mu kyalo olaba bino bye tugenda ku Christmas ne bwemba ngenze mu kyalo muganda wange sisobola kutambulira kiro ate era ne bwemba ntambudde ekiro nze sisemba mabega mbeera mu maaso oba mu makkati sisemba mabega nze ndeka tombuulira basezi ne bwe ndaba essanja mu kyalo ku kitooke ng'ali enyenya liti giba misinde nze sifuluma nnyumba kiro nga ndi mu kyalo nze Michael sifuluma nnyumba kiro kale ne bw'oba ofootya bw'omu kale ne bw'abanga mpulira pupa nnuma sisobola ayayaya bino byesisiwaza naye ng'ate bituufu bannange munnange byebyo mubirabye CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mwebale kugoberera mbaagala nnyo mbaagalira ddala banaye musubscribinge mwebale kugoberera byebyo bere bulungi mweraba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako naye maama mulimu ekintu mu butuufu nga kituufu naye nga tokkiriza kyali yabadde alya munne boyiro na njoki